ayinzana ne kato naye nsaba kulwaba promote okupa ebigambo bibiri wadde wali emisikini oba wadde wapalasi bireke balaba mwena muli basanyufu tamanyi nti muli mu byakusinga Katonda bw'aba yafudde. Eno embeera gye tuli teyeetaaga kuseka. Nafuna omunsi gw'osaala ne mba mukwano gwa Katonda bw'aba. Abantu abatugalidde mu woofiisi nga tubanoonya okusaba obuyambi tubamanyi muwendo. Twagendako ne Waigigi nga Katanga ebyenda bimuluma abisitudde bw'ati ne yeefuula nti ali London naye nga mu woofiisi mwali. Bannayuganda mulina omuze gw'okusiima omuntu ng'afudde. Ennyama gye mulidde wano wiiki nnamba sente musunze nnyingi singa mwazi wa Katonda mulamu mulowooza teyandifudde nga mu mativu n'ebintu by'ensi. Temusiima Dr. Besigye yabalaga ekkubo lya kyenyi mbadde mu state mu n'empula ekivubuka nga kyagala movement nekirinzikisa bubi ne mundaga nti bannayuganda mwagala nnyo abafu n'abagenzi. Temusiime Bobi Wine, temusiime Babajja, abazira tuli batono mu ggwanga saawa yonna tugenda mulina tusiima nga tuli balamu. Waliwo entudde n'abaana ba parliament abali mu ttenti nga bagaana ng'okwata essimu ya Katonda bakubira ndaba naye kati basinga okulumwa. Obwo bulumi singa mwabumulaga nga Kato mulamu mulowooza teyandibadde ng'afudde musanyufu. Mulekerengawo okujja ku nnyimbe ne mwefuula nti mulumiddwa ne mukola speech ennungi naye simanyi sinagaanye otoola amabugo. Za amabugo gange nagawa Katonda mulamu era gyali ampulira bw'aba awulira. Singa akujja nti ndesa miliyoni 10 nga tezikyamuyamba kuba tayogera. Ekyokubiri bafaaza abaganye Katonda bw'aba mukoze bubi. Mulekerawo salira abantu omusango si gwe Katonda. Katonda ye mulamuzi asembayo. Yesu Kristo bamuleetera malaaya nga baagala mukuba jjinja. Yesu n'abagamba atakikola nga kamukuba ejjinja. Kati gwe faaza okuba otya Katonda bw'ama ejjinja nga kyaki siiyo nga Katonda yenna nnyini kyaki. Yasiwayo mutugoba mu Bukatuliki ne tuddukiramu badembe. Kyaki y'Abakatuliki mukyuseemu. Temusalira abafu musango. Katonda ye mulamuzi teweefuula Katonda kuba Katonda yatonda Katonda bw'aba. Bw'omusalira omusango ku nsi kiraga nti gwomaze kusalira Katonda muliro. Leka ku microphone neeyogere bulungi. Togijjaako kuseba mukulu. Tayimu yange nze njogera. Katonda bw'aba yafaayo kintu kimu nti bajjo okuba mukwano gwe nyamba mukubire Honorable Muhammad Nsereko engalo ne Misa Kisemakula amawulire kye baakola. Mukube engalo nga z'amaanyi. Honorable Muhammad Nsereko ye muntu atennyadde Katonda bw'aba mu mbeera yonna. Misa Kisemakula ye muntu atennyadde Katonda bw'aba mu mbeera yonna. N'Abubeka Kawalya twagenda ku parliament ng'ebula wiiki 3 kataafe. Twasanga ababaka mu lukubo bonna baamwepena. Gamba sotwe ne meboogera wano Kazindaalo. Bannayuganda temuwagana mu mpulirizo bye mbagamba bintu bikulu nnyo tebyetaaga nduulu. Bannayuganda beegayiridde mwenna muli wano musanyuse naye embeera mbi twagenda e Mulago nga Katonda bw'aba abadde honorable. Dokita yatutuusa paka ku ssaawa emu ey'okumakya okumukolako kati gw'omunaku olowooza n'anaakuyamba oli awo okuba nduulu. Kitegeeza bannayuganda mukendeeze okugenda mu maloogi mukendeeze okunywa omwenge mulwanire eddembe lyammwe ne musula mweganya nga munaatwala mutya omusajja nga musula mulunzi. Muyitirize obwenzi. Abantu abenzi n'abatamiivu tebafuna ddembe lyabwe. Mujja kukomanga kuleekalira mu nnyimbe musigale mu nnaku ebalume munenye Dr. Besigye munenye Bobi Wine bakolako ekyawe. Dr. Besigye si ye kyenyi, Bobi Wine si ye kyenyi, kyenyi yiyo wali wanaakuba enduulu. Bw'oba tusobola kuyamba Dr. Besigye nga tosobola kuyamba Bobi Wine teri kyenyi mujja kukoma mu bino. Kwayuya na kunenyanga abantu nti bakoze ensobi. Mmwe muganye osanya paati yammwe ng'abantu. Mulinyiiga by'okulaba nga mufuna mulago ennungi nga dokita bw'otwalayo omulamba agukolerako mu budde. Mulinyiiga by'okulaba nga mufuna amalwaliro amalungi. Kakati sigenda kwogera bingi. Bebekulu yagamba ennimbe tuzifuula za byabufuzi naye kituleetera okwogera bino baatusibayo emikono wano tufunire akakisa okwogerako eri eggwanga. Singa batulekanga baleka mutamanyi waabwe n'akuba ne birthday kala naffe ne twogera singa tutwogera byabufuzi ku lumbe. Mugambe bebekulu ekitwogeza ebyobufuzi ku lumbe. Emikono misibe bo bakabe basumulula. Omusibe yeerawanako mu ngeri yonna gy'abasobola okulaba ng'adduka mu kkomera. Mbaagala nnyo. Katonda bw'akawumula mirembe ndaba Abati ddenyo manyi Abati ebyobufuzi. Naye ne Katonda yafudde byabufuzi yafudde birwadde. Waliwo abafudde ebirwadde nga tebafudde byabufuzi. Ate tosobola kujja byabufuzi mu bantu kubanga bye birina okyusa abantu. Kyagulanyi abagambi ali wamu nammwe amesegi akasingise era ssaawa yonna gy'obabuuzaako abatumidde. Ne Dr. Besigye aze n'ababuuzaako, Lord Mayor aze n'ababuuzaako. Bannayuganda temulinda 2026 nze ebyobululu bwabwe si biriimu. Mufune chance okulaba nga mulwanira eddembe lyammwe kubusobola ebyo ebyange.